nkwaniriza nate gwe mukwano gwaffe atugoberera updates kikakasiddwa nti okulonda mu bitundu bya Arua City kwayimiriziddwa oluvannyuma lw'okubanga omugenzi yalabiseko ku ballot paper ng'ate kigambibwa nti oluvannyuma lw'okufa bagenda maaso n'okubanga balonda candidate omulala naddala mu kibiina ekya FDC. Kaakati kikakasiddwa nti okulonda bagenzi maaso n'okubanga bakusazaamu olunaku olw'eggulo nga bannayuganda bagenda maaso n'okubanga balonda abakulembeze baabwe ku mitendera egy'enjawulo. Kigambibwa nti mu kibuga ekya Arua City embeera nno yabaddemuuko ndala olunaku olw'eggulo. Omugenzi kigambibwa nti yazze ate ng'ali ku ballot paper era kigambibwa nti kino kyagenze maaso n'okubanga kibasindiikiriza okubanga bayimiriza okulonda kuno. Uganda Electoral Commission yagenze maaso kubanga esazaamu okulonda ku kifo kya women councillor mu bitundu bya Arua City oluvannyuma lw'okubanga omugenzi amanyikiddwa nga Samira Haruna yalabiseko ku ballot paper ate nga ekifo ky'okubanga gwe balonda mu kibiina ekya FDC amanyikiddwa nga Zabibu nga y'omulonde okubanga gwe balonda okuliplacinga oli omukyala Samira Haruna. Kakati kigambibwa nti kino kyagenze maaso n'okubanga kibasindiikiriza okuyimiriza okulonda era kigambibwa nti essaawa yonna bajja kubanga basalawo olunaku lwebagenda okubanga bategeka okulonda kuno. Okusinziira ku returning officer Osman Azare yavuddeyo n'agamba nti okulonda kwabadde tekusobola kubanga kugenda maaso oluvannyuma lw'ebyabaddewo era Azare yagenze maaso n'okubanga akakasa n'agamba nti bajja kubanga batunula mu nsonga zino bategeke okulonda nate okulala oluvannyuma lw'okubanga omugenzi ono yeyalabiseeko ku ballot paper ate nga baali basuubira nti ebintu bino akakiiko k'ebyokulonda kabikwasaganya bulungi era baali babadde basuubira nti candidate omutuufu yajja okubeera ku ballot paper. Ate updates endala Reverend Father Sekabira ebibye si birungi. Ono nga Father omukatuliki kigambibwa nti ebibye si birungi oluvannyuma lw'okubanga yagenda maaso n'okubanga asaba bail abeere ng'awoza ng'ava wabweru. Kigambibwa nti omukulu ono ye olunaku olw'eggulo yalabiseeko mu kooti ono ng'akyagenda maaso n'okubanga awera ennemba n'emisango egy'omusimbi okukusa ensimbi mu ngeri emenya amateeka. Yalabiseeko mu maaso ga kooti ng'asaba bail. Father Sekabira yakwatibwa nga Desemba omwaka oguwedde. Ab'ebyokwerinda bye bagenda maaso n'okubanga bamukwata era ne bamuteeka mu nkomyo era omukulu ono azenga asaba bail mu Masaka High Court ng'ayagala abeere ng'awoza ng'ava wabweru w'ekkomera wabula kigambibwa nti omukulu ono ye ebibye si birungi ne kati akyagenda maaso n'okubanga awera ennemba n'emisango egimuvunaanibwa ate ng'ali mu kkomera. Stay tuned.